Twagala abantu abaliwo emyoyo abayimirira ku mazima ate bateetiiririra abasobola okubanga bamanyi nebigenda mu maaso mu politics. Ennyabo awuliriza Impact FM Radio Lwasamayinja. Kalisa Viola Kevin yani? Kalisa Viola Kevin Nabasumba mwana nzalwa y'ekyotera Kalisizo mu gombola y'ekirumba. Ntula mu Kalisizo naye nga nva mu gombola y'ekirumba. Nzaalibwa omwami bamuyita Kasendwa Charles ne mama wange ye Namwanje Pauline era nga bonna batuuze beeyo. Mama wange ava eno Lwankoni abamumanyi ate nga kitange ye w'ekirumba n'abantu baawo. Ndi mukyala eyasoma amawulire nenga kugukamu ndi munnamawulire omutendeke era nga nina degree mu mass communication and journalism. Mbadde nnyo mawulire okumala ebbanga kuva mu 2018 mpaka kati we navuddeyo nenzija neŋŋamba kanzije nkiikire abantu b'ekyotera kubanga bannamawulire mutumanyi tubeera tunoonyereza ate ffe bamu kubalwanirira eddembe ly'obuntu kubanga tutwala ensonga z'abantu ne tuzireeta abalala ne bazimanya ku mpewo z'eggwanga. Mukyala Nabasumba ndaba nga wajjidde mu DP ng'ekifo ekyo omubaka waayo John Pompala Nyirukwago yagira mu DP naye yasooka kwagala kujja independent nagira nateekako enjiibwa bwe yamalaawo nadduka n'agenda mu DP kati n'agisuulawo gwe kati DP mu kyotera gwe olina omumuli gwayo. Tulaba nga ebibiina ebimu waliyo NRM gyeri NUP gyeri tulaba abantu bangi abaali baagala okuyingira ebyobufuzi batandikira nnyo mu NUP. Obumalirivu obujjawa noganzika ngende mu kibiina kyabayita ekyabajjajjaffe abamu onengombeera okwegenze esereba. Saba mukama wange obumalirivu we nabujja nti n'oyo yennyini omubaka aliyo kati yasookera mu Democratic Party. Kitegeeza Democratic Party ekyalinayo emirandira mingi ate erina abantu abagikiririzaamu. So n'olwekyo Democratic Party waffe kibiina kikyali ky'amaanyi kikyali kya muggundu. Era nzikiriza nti n'okujjira mu kibiina ekyo guba mukisa kubanga ewaffe kiwanguza abantu mu kyotera. Bannakyotera bakitegeera bulungi bakyagala kibiina kyaffe bakinga bwekakaawo kadda kyabajjajja. So bannakyotera bonna bali eyo nze omwana wamwe Viola banna DP banna bibiina n'abalala kuba nataddeko service beyond colors. Ntegeeza nti ngenda kuweereza abantu bonna nga regardless of their party ideologies obanga ebibakwatako nti oli wa PPF oli wa NRM oli wa FDC oli wa DP oli wa DF bonna ngenda bagatiramu kubanga omukulembeze tobeera mukulembeze wa kibiina kyo kyokka. Kyova nagambye nti mwenna ngenda baweereza nga saawudde basesosodde mu nzikiriza zammwe n'embirowoozo byammwe. Ennyabo awuliriza Impact Radio Lwasamayinja. Ekirooto kyo ekyokwesimbawo kubaka wa parliament nolekawo ekifo ky'abakyala kuba wanigambe akangende mvuganye ono Fortnite ate yali wa DP n'atusulawo n'ogamba nti kangende ku constituency kyotera kawunti ekirowoozo ekyo kitandika ddi walabanga wano ku constituency abaliko bawangulikika kiki? Ekirowoozo ekyo nakifuna kubanga politics wakusooka kutula n'oweerowooza n'obala. Nali nga ndabye ddala nga saagala kuyisa bivvulu ate ne ntunulatunula nga bw'ogenda ku bakyala mubanga abali mu layini nti ono bw'anaavaawo ono yaddeko nze ne ŋŋamba nzize kukulembera ate njagala bukulembeze. So ne ntunula ne nsalawo ne ŋŋamba abaami baliwo babiri ate ffe gavumenti oba constitution etuwa ebbeetu okwesimba ku buli kifo kyonna mu ggwanga oba kyesimbibwako baami oba kyesimbibwako bakyaffe tulina eddembe eryo. Kati neetunamu n'ensalawo nga ndaba ku kifo kya constituency tekuli mukyala avuddeyo ate nga ekifo ekyewaffe ekyotera waliwo omukyala yali akyesimbyeko n'akolera ddala bulungi nnyo. Yali mukyala Priscilla yakola bulungi era kati nagambye nze kankomewo muddire mu bigere nsobole okutwala constituency eno mu maaso. N'ekirala nagenza okutunulamu ng'abaliyo bonna nsobola obbeŋŋanga ate ng'ekisooka ku byonna
nina block vote y'abakyala ekyotera kuba ndi mukyala akakaulo manya kange 100% ngenda kusweepinga busweepinzi mubakyala then kati n'abalala abaami abakiwagenda baga leero ku mulundi guno kyotera tugikwaseeko omukyala nabo gye bali abo abaami anti bali mu ntalo bali mu ntalo bali muvaawo mpitewo kyotera baagala gifula nga Sembabule bali mu bino ani asinga mwatuwandibaza so kati nze ne ŋŋamba omanyi politics wakubala ninga akambalire wano wenyingenda okuwangulira ate n'ekirala abakyala ensangi zino tetukyalekebwa nnyo mabega bw'otunuulira kati abakyala bangi abali mu parliament beesimbye ku bifo bya constituency oluusi tebakyesimba ku bya woman byokka bw'otunuulira mukyala Namugga Mawogola ali ku constituency bw'otunuulira omukyala ono oba omukyala omukulu wa NRM bonna bali ku constituency Nambozo bakireke ow'emukono bonna bangi nnyo n'abalala bazze nga basimba constituency ate ne bakola bulungi namayanja wano meya w'ekibuga naye yasookera mu constituency so constituency sinze ze kaasoso gyesimbako era mbakubiriza bannakyotera abali eyo naffe ekyotera tugiteekeko omukyala abeere nga ye constituency MP era mbasaba obwagizi bwamwe mu bungi mwaka 2026 omwezi gwa January 2026 15th muveeyo mu bungi mujje mu mpagire kyotera mugikwasa omukyala ffe abakyala tukola bulungi abakyala tubeera beesimbu abakyala tetukwatagana nnyo tetuwankawanka tetuwampaganya nga baami bwe tutuula awantu tukolera ddala mukyala Kaliisa tumanyi nti ebibiina byonna bibeerako ne manifesto waggulu nti bwe twatuuse mu buyinza kino kye tujogoberera era nga nammwe ababuganyiza ku kaadi ezo manifesto eyo gye mutembeeta naye ndaba DP temuyina candidate ba president message yo ba manifesto yo banakyotera bakusuubiremu ki singa baba bakuwadde omukisa nga bw'ogusaba banakyotera mwenna abali eyo abampuliriza n'abantu mwenna batuwuliriza nze manifesto yange nganze okusookera ddala nze omuntu alumirirwa abaana n'abakyala kuba ekisooka ndi mukyala sisobola kubabuusa maaso abakyala abaana ab'obuwala n'abaana era nze omutima gwange guli awo sisobola kuba nti byabufuzi byokka naye emabega yonna yonna byebintu ebibadde nga ku mutima nga ndowooza nnyo ku baana ndowooza nnyo ku bakyala n'abaana ab'obuwala era nga njagala nnyo okubeera advocate for those people obanga njagala nnyo okutumbula omwana ow'obuwala okubanga asobola okuyimya neyeetengerera n'abeera independent abaana abato okubalwanirira eddembe lyabwe obutabeerawo child labor ng'omwana nti afuna eddembe naaba nga asobola okuba nga muto asobola okubeera nga abeera ewaka takola naye nga yeetaaya ng'omwana omuto abakyala abaami ebiseera ebisinga mutusuuliridde nnyo abaami basudde obuvunaanyizibwa bwabwe omwami asobola okulekawo amaka ge ate n'alekera omukyala obuvunaanyizibwa obw'omwana n'asuulawo amaka n'abaana n'abamulekera ensangi zino mulabye nnyo basingle mothers bangi omwami nga yagenda oluusi yafuna awala gye yawasa naye n'alekera omukyala abaana so ebyo bimu ku bintu ebadde bijjanga binnuma ku mutima gwange nga bwe mba nfuuse omukulembeze bemu ku nsonga ze njagala okuleeta oba amateeka mu paalamenti gavumenti ekyuseemu n'okuteekawo amateeka amapya ku nsonga z'abakyala abaana n'abaana ab'obuwala n'ekirala n'abaami nabo mbalowoozaako naddala abavubuka kuba ensangi zino abavubuka bangi ate bali mu population ya Uganda ate ekirala tebalina mirimu so sigenda kutunuulira bali bokka naye nkugambye bali bempa enkizo obanga bogamba those are my first priorities naye nga n'abavubuka mbalowoozaako kubanga nabo bantu ate era batugattako era bali part of us n'ekirala nti tuba tulina okuteekawo emirimu egy'enjawulo oba n'okuteekesa enkola za gavumenti mu nkola regardless of the party nga tetuli partisan kyova nze nazze n'enkola egamba nti ngenda kuweereza even beyond colors naye ate mulimu abantu abamu abatuweereza nga nti bw'oba toli wa kibiina kya gundi togenda kufuna ssente zino bw'oba toli wa kibiina bw'ekiti ewaffe enkola eyo gy'erinnyo tojja kufuna ssente za PDM togenda kufuna kino so nze byenziza okuggyawo n'okumenyawo njagala bannakyotera banteekemu obwesige 2026 ngenda kubeera maama waabwe maama kyotera constituency kubanga omukyala waabeera abeera muzadde ffe abakyala ffe bannakazadde b'eggwanga ate even tusukka nawo kubanga
tulumirirwa n'okusinga omulala yenna kuba ffe bazadde. So mbasaba mwenna bannakyotera abavubuka ndi wamu nammwe, abakyala ndi wamu nammwe, n'abaami nammwe sigenda basuulirira. Mukyala Kaliisa, kusomoozebwa ki kw'olisanga mu kunoonya akalulu ng'omukyala ate ng'ovuganye n'abaami? So far sinafuna nnyo kusoomoozebwa, era akalulu kange nkenyumirizaamu nnyo, nekusalawo kwange kwe nasalawo nenzija ku kifo ekyo ekya constituency sikyejjusa, wabula ate nkisanyukiddemu nnyo kuba olunaku lwe gonadde noonya akalulu mu katale awo e Kaliisizo, omwami nakwata ne musawo nampa ssente nangamba mawe bali kuvayo bali kubeera muvumu. Abaami bo bampagira lwakuba nti ndi muvumu, kyekibampagiza mbaga twagala omukyalo muvumu nga gwe, kitegeeza ogenda kutuweereza bulungi n'okuba omukyala kituufu. Abaami baagala nnyo abakyala, ate ekyo mukimanyi vice versa. So nti abaami basasira ebitonde ebisajja bisasira nnyo ebitonde ebikyala, ekyo kya mu butonde tetusobola kimenyawo. Oluusi bayinza ogaka tumukwatirwa ekisa omukyala ayinza okukola bulungi bambi katukola, naye ng'abaami bakyagadde nnyo nabo era mbeebaza, bali ku luuyi lwange. Buli akiraba kimwongera amaanyi n'essuubi n'amanya nti ateekeddwa okuweerera omwana omuwala, nti n'omwana omuwala asobola okubaako ettaffaali lyateeka ku ggwanga lye. Era abaana abawala bali eyo mbakubiriza, mulabire ku ffe, mulabire ku bakyala abalala bali mu ggwanga, temuggwamu maanyi. Oba osomera wa oba oyita wa, gwe tofaayo soma naawe maaso eyo osobola okufuuka nga ffe, era osobola okufuuka omukyala ow'omugaso agenda okuyamba eggwanga lyaffe. Mukyala Kaliisa, tulaba ebibiina ebirala nga NUP, NRM baweerezaako ku banene okuba mu kibiina kyabwe ne bajja okunoonyeza bakandidati baabwe akalulu. Abakulu ku secretary ya DP bakuweereza kubamu bamwami Mbidde, bamwami Siranda, efa bemanyiye mpozi mwami Mawa ali mu kalulu ke naye ekakane mpozi yagenda bakuweerezayo ku bikonge bamwami Sibamala, bamukyala babiri Kabanda, bamajwala bakuweerezayo ku banene mu kibiina okutuusa eddoboozi ya DP mu kyotera. So far as of now badde tebanaba kujja, naye kasita ekirungi bali kumpewo era bawuliriza. Nsuubira nti essaawa yonna balina enteekateeka eyo bajje batuyambeko, bajje bongeremu amaanyi mu kampeyini zaffe, kubanga omunene bw'asituka n'abantu abantu bongera okumanya nti ensonga gye tubuliko ya ddala, bongera okumanya nti ensonga eyo bonna tuli wamu nabo. So tubasaba mwenna abakulembeze ab'omu kibiina kyaffe ekya Democratic Party, muveeyo musitukiremu, mujje mutukubire ku campaign, mujje mutunoonyeza akalulu, mwongere okwenyikiza ekigambo mitima gy'abantu, ate n'okutereeza obumulumulo obuliwo. Abantu bwewegerako gye bali bafuna ekituufu ekigenda mu maaso. Enjabo tweyanzeege atuliriza oli ku Impact Radio Lwasa Mayinja, tuli mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka eky'e Masaka. Okulaba ani akubujjirira wakati oli mukyala bwe twogeddeko nti nze mwami gundi yogeri gye waza kuzaala, ani akuteekamu ensimbi mu kampeyini zo? Kuba kati simanyi nti wa DP ekuwa kasente. Nenze nnyo ssebo, ekisookera ddala ku byonna ife nga ffe ekibiina kyaffe kibe tekinaba kuteekamu kasente, naye nze ng'omuntu neeteekamu akasente. Era n'abantu abaliyo mwenna abampuliriza abaagala kyotera okukyuka nekyotera okubeera nga etuula mu emirembe neva mu ntalo, tuyinza okubeera ne basponsors ne bawero wishers ba supporting staff, mbakubiriza mwenna okuneegattako muleete ssente zammwe mwegire omukyala Viola Kaliisa, omukyala wendi. Naye ng'okusooka ddala nze abadde eteekamu ssente kubanga campaign mbadde sitezangudeko bugwe nazeetegekera, sinayo sponsor yenna ng'ogaa nti ono oba oli ng'oggyeko Yesu. Mpozi n'abagagga b'omukyotera mwenna mbayita, ab'omu Masaka mwenna mujje muwagire musobole otuyambako okusitula kyotera. Enjabo tweyanziza mukyala ono ayogedde bulungi.